banafuna emirembe wawe ngenda kutunyonyola emirundi ebiri omukyala lwakuba tebagala kubiwulira naye nga bagamba enseera enkazi efugibwa nnume something gye buliva gye budda tetulifuuka basajja omusajja yatondebwa nga musajja ddala nti ne bw'aba ali mu nnyumba yo asobola okukukubiramu yes tobawulirangako asobola okukufugiramu muyiyo nti yo omusajja ayina mukama kye yabateekamu nga you feel ndi musajja kati omukazi ne bw'oba okoze ssente zitya kasita osalawo nti ngenda kufumbirwa kati ogamba nti ndi mufumbo oyagala toyagala waliwo heediwo oyagala toyagala ne bw'oba ozirina ng'ozimusinza ak'obukyala kalina okusigalamu bwe kakuvaamu tayiri musajja agenda kukkiriza kufugwa batono batono ate oyo gw'ofuga oba aba ali ati oba aba yalemwa nnyo nga teyeeraba nga talina wadda naye nga yo n'asalawo n'aguma naye era bw'afuna wawaganyiza bw'ati tomulabako naye lwaki wadde abakyala mwe bali nga ye bw'atyo bw'ali naye lwakuba nti nammwe abaami kyekiri kye twagambye musuula obuvunaanyizibwa omukyala naaba nga yakola buli kimu ewaka kyokka ate ng'oyagala osigale mu kifaananyi ky'omwami idinda mwekaza kino ky'abakazi abali ku kakaalukanira mu iganga n'abo abakazi abakungu mu kamuli kyabo abali kuyuuguumya luuka n'abo abakola ensibuko y'emayuge kino ky'abakazi abeenyigira mu by'ensuubula mu busoga n'emiriraano olunaku lw'abanneekolera jjanga abakazi mu katale olutereibwawo Private Sector Foundation Uganda luyize kaayi ku mulamu ogukoba guti okuyunga ebyenfuna ebikutuddemu abakazi okukulaakulana akatale kano kategekeibwa ku kisaawe kya Dam Waters okuva nga 15 okutuusa nga 17 ogwokusatu idoogemagane ni bakazi balina abasuubuzi weekubane n'abaguzi abamane olanga ebyamaguzi byo otumbula obukodyo obwo ofuna ekinnigenige ekikola oyongereyo emirimu gyo mu maaso emiryango gigulwawo ku ssaawa 3 ez'okunkyo okuyingira kwa bwereere ebibulawo kuba ku nooti 7236 ekitongole kya neekolera jange ekya Private Sector Foundation Uganda ne bakaga waibwe aba The Mastercard Foundation n'abakutuusizaako olunaku lw'aba neekolera jange abakazi ab'omu katale mayo bakasibako mu firimu kati be mba muzanya kati kongereyo wansi awo kalyoke ate no waya wasiba teeka awo tejja labika eno wansi tunasobola okukola leero Nampijja oli otya ala Nampijja naye Nampijja oli mukwano gwange ebirala byonna nga bizze wali you are my friend gwe togenda ku gundi ku TikTok tulindira awo naye azza ngamba bana papa nina gyendaga nina gye ŋŋenda olukulabyeko tazzeemu ttegeera atazzeemu ttegeera tazzeemu ttegeera kati kiri okay you're set zino enviri ennaku zino baziyita batya ennaku mulembe naffe tulipira mulipira ndaba buli omuzi asibye kati mulembe naye toyogereko nnyo yongera ku ddoboozi neryango olimanyi naye bw'oba oyombeera obeera bw'otyo nze nagamba simanyi kuyomba manyi kuyomba bya firimu ebyaddala simanyi lwaki mba nyombesa omuntu omukulu lwaki mba nyombesa omuntu omukulu abaana nkuba bakube okuba abaana ekyo kirekera awo ebintu by'okuba abaana byadda omwana kati nze ensi tegenda kunkuliza mwana n'omulembe gwe tuliko sigwa kuba abaana n'omulembe guleke nze nganze omulembe gwe nakulirako bankuba kati gola akiri viable anti era olaba omulembe gw'abaana gwe bakuba naye bataakuba enjawulo be bataakuba be bafaanana batya ogezaako kugamba ki be bano bakasuku jjajja yakubako gwe
Fe waffe tewaliyo kati mbooko. gwe tulanga nze naawe tulina enjawulo. Enjawulo weeri oli mukazi ndi musajja. Oyagala kuŋŋamba nti simanya gwe oyina empisa biki. Nze sirina kyenfunye mu mpisa. Era oli ne bazoogerako ebigambo birungi. Buli kye nnina nkifunye mu butaba na mpisa kati. Kati awo simanyi. But anyway, tutandike olunaku olwaleero. Producer, let's hear it, man. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nsinzidde wano ku eno bayitawo batya muzibu nzaala mpanga wano we tuliwa tuli mu Masengere. Cut and delete. You can't sit here and you don't know oli ludda wa. How really? Tuli ku Masengere. Thank you sir. Tuli ku Masengere. Okufuna Nampijja si kintu kyangu kyakivola babeera buli kiseera Kasuku tukomezeewo Nampijja bakunsabye okuva last year mu March lwe twasemba okola interview. Abantu bangambye Nampijja omuleeta ddi ne mbagamba tulina kukkakkana kyano tobiraba tukomento ziraba kati lindako video bweneezannya ebinaddako awo. Last year nakola nawe interview negenda paka mu 7,000 ebekoze bulungi nnyo kuba Kasuku Live tutera beera video zaffe ziba 1,2 ne zitukolera kye twagala okitegeera kantu kiba Saimo be bali mu ssente chano ya Saimo akola video eri ku 5,000 ngambe nnaku zino chano yo yesinga okukola ssente bakulimba boogera bayina ebigambo nga waayiriza n'omugamba kiki kyofa naye nga nsanyusa okulaba oli otya lwe twasemba obeera wano tulina ebintu by'okwogerako omwaka mulamba lwe twasemba obeera wano ne twogerako ku Ichuli yafa kati naye abantu babiri actually bali basatu Ichuli be yatigomya ne bakiwulira bulungi. Asooka yali Lake Mbabazi oyo nakola naye interview ku Thursday. Ichuli ne bamukuba amasasi ku Saturday. Naye benadda mumusanga nangamba omuntu bw'afa omwera omulese. Naye before that yali munyiivu. Nga nangamba Isima yanjogerera ebigambo. Nangamba you tell him I will never forgive him.
how could this nga mnyembe teyali mugamba musonyiwe nanga kale mulese but me I'm just leaving him out naye simasa mugamba kuba kaali kasobola kukabopyawo nno owokubiri yali rape isima yakuba rape ne batuuka ne bamukubira waliwo yali yawasa mu famire y'aba rape ng'ali mu security n'amuyita n'amugaa isima nkwegayiridde pressure zigenda tutta mwana muleke kimala tangamba kasuku namitiza omusajja nampayo ne ku ssente rape mulesi owokusatu yegwe ate nekyewunyisa nga bwe tunyumyamu aŋŋamba kale ekiwala ekyo nkyagala nnyo ne mugana naye omuwala waaki omukuba alina lwe yagamba ebifaananyi bakubira eri ng'ate akikakasa kati naye twalwaninga interview twagirwaninga ku I think on Women's Day. I don't know, the day before Women's Day nebeerayo Women's Day yonna ng'era leero betukoze naŋŋamba nakulabye n'ekyana kyange omanyi yayogeranga akola ati nakulabye n'ekyana kyange muli eyo munjogerera kati ndowooza ebigambo bye yanjogeredde ne mugaa isima omuwala talina kye yayogedde yagambye bugambi omunyumira era ase yali annyumira naŋŋamba onseetinga kasuku muyinza okuba munjogeddeko eyo naye nze sikiinaako buzibu njagala lumu kimpiteko ku sho yakyo ne mugaa kiweemu obudde mukama mumuze mirembe jjajjayiki naye kati isima is no more but anyway ffe weetuli and regardless we move tukomyewo era njagala nnyo okuhostinga towards Women's Day because I think mu bintu bingi ebigenda mu maaso naddala mu media ne basereebo baffe tetulinayo bawala bangi balinga ggwe betuba bakubabala balinga basatu omuki engeri abali ng'oli mu maaso ga kamera either oli journalist oli muyimbi oli munnakatemba naye ng'osigaza ekitiibwa kyo nga ggwe boogezaako ennyo kikola tetuli bangi kati ntera nnyo okwagala okukuleeta twogere ku bakyala nkaddemu nsi mpya owulidde ayina engeri gyagitandisa ati nekola nentegeera si mpya era yiyo yubbike so mbadde nkyagamba nti abakyala ngaabo nga ggwe batini nnyo and we need an inspiration for girls out there that okubalaga nti buli ajja n'afuuka owakabi tetulina kumutunuulira oba kumulebolinga kya yeetunda oyo yeekoza yeeraga okitegeera kyeggamba so that's why most times nkunoonya abakyala benjogerako abasatu ggwe Flavia tumusiime ne Anatalia Anatalia mmuteeka lwakuba Anatalia oluusi afuna akatengo n'ageno n'addeeri but she's a very good model for young girls out there the way she carries herself and you know and all that so it's Women's Day era nensalawo neŋŋamba nti kankomyewo bigambo ebyo sitera byogera ku bantu bangi so ate nonnyanguyiriza abantu bankaluubiriza mu ggwanga lino anti oba olumu obayisa bubi ndowooza abantu tebaagala mazima naye nambi gyokimanyi nti sikwogerako omwaka mulamba waliwo lumu lwe wampisaamuko eggaali lumu era nenkubira oyo sayimo nemugamba sayimo lwaki kasuku ayogedde bw'ati muguno omwaka guno byamabega nga tetunazannya ffenna gondi nga twamala naye bibaamwe waki tewakubira John Segawa John yandikugambye ebyo biveeko ebyo mulina okubeeramu nammwe muli basereebu ate ekyo kikasuku kiralu ate ne sayimo bw'atyo bwe yaŋŋamba oyo muveeko naawe muveeko. So how has been the previous year for you between when you were last here nakati? Tegubadde mubi mukama mulungi ekisookera ddala bulamu
ebirala bisobola okugaana naye kasita oba ng'oli mulamu mukama bakuwadde chance okuddamu okuyiiya ebirala okuddamu okuyiiya mpadde obulamu ankuumidde mama wange ankuumidde baganda bange oyagala maama wo nalabye ne status yo ng'ogamba maama wange ndaba atandise okukaddiwa naye mukama mukuume alabe kubijja mu maaso awo byendeeta njagala muwa ku ssanyu. Oh, that is nice. So gwe kyosinga okwebaza mwaka guno bulamu nkama nkuumye minus life you've not achieved anything mwebiri lwakuba biba personal nga biba byange ng'omuntu naye nga mwebiri sente I mean sorry bino filimu zozanya ebina Uganda mutuuseewa between this year last year wali otu updates ebintu nga bitambula. So between the last time you were here and here, what has gone? Bitambula bulungi. Mukoze film nga mmeka? Tukoze simanyo awe twakolera interview batu wali mu series ki, but I think batu wali mu climax. Ndoza twali mu climax. Climax nakola bulungi nnyo season 1, season 2 nekola bulungi. Ayibegwa season 2 ne tuleeta U-turn. U-turn yakoze bulungi yawedde. Kati tulina ekipya kyatandise kumande batandika kumande bagita customer care nayo nnonzi mu film tukola bulungi banna Uganda batwagadde kasoko banna Uganda batwagadde abantu abali ebweru batulaba na John nyumya ne Patrick Omjuka nade nyumya ne mu America gyali wategeera omulimu gwakola ng'okunyumize guleke Patu yafuna sente kati nade nyumya ne Uncle Patu nangamba bannange ndaba nga binyuma yangambe nzano nali sibitera kubalaba nga sibalaba nebe yatuukayo Sekamatte namugamba gwe laba binyuma natandika kulabika episode yakasooka akokubiri ne bimukwata kale n'abaliyo batwagadde January ensi etwagadde bannange mwebale kuwagira Aromatic Entertainment naffe tetugenda kubaswaza. Sekamatte mbadde ne mutabani wo olunaku lwaleero ku Serena ne Keti abadde akimye tiketi eyiye sister we ne maama we bajja mu show y'amayinja olunaku lw'enkya naye kyana kyakufaanana Sekamatte ekirenzi ne kimumalayo Uncle Grace mwerere ye nyini era kati olinayo photocopy yo 7 abulako obuzi lubuto na kufukula mazina ekituga akimaze. It's good you guys are doing well. Numbers zammwe ku YouTube zikyali okay? Aromatic mwe mugira mu Trust Films. Wow. Trust Films. Oh, eno mwasalawo obuteita Aromatic. Kati Aromatic nga be mwalinga ku stage mwenna be mwagenda eri. Bwe twagenda wa? Mu mizanyo mu zine zibera ku YouTube, yes. Byombi byaffe Aromatic yaffe Trust yaffe era ojja kusanga lwakuba ennaku eri active ennyo ku YouTube Trust kwe kugenda mu bizaffe Aromatic yafunamu some issues mukulu n'asooka agiwumuzamu katono n'agenda ne Trust nenga zombi zaffe era ng'abazannyira era bwe tuli tetwawukanangako mukwano wange akyaliyo Rape akyazannya nalabye yakoze ate ebibye kirabika Rape lubuto namuweereza message yange tanziranga mpaka kati nambeera gyalimu erabika manye embeera eyo tebanya ajja kunoonya Rape nakuweereza message yange tonzirangamu wandeka ku blue tick but I'll wait. I will wait. Let me be patient. I will wait. Era mutegedde ne ngamba nti I will wait. Sinamunyigirako. I will wait. Bajja kumpita nga baagala otuuma omwana erinnya. Onaagaana? Ŋŋaanire ddala. Nze waba Rape ssebo ndi muko mulamba. Bwe bagamba nti oli ajja ffe bako abavaayo okwaniriza bindeeba. Era maama ajja bagamba mutuumye mutya omwana erinnya ng'omuko omukulu owalo olujja taliiwo. Alabika mugonvugonvu ajja kuddamu tayinza gaana kuddamu. Abantu beerabira. Era empi yanneerabidde yannese ku bulutiiki kanjikulage wano bulutiiki neŋŋamba ne benjimuyisaamu
biveeko ebyo naawe ne benji muyisaamu nange omwana ono yesi bulotiki kwe nasigadde bankubye bulotiki alabika beera gyali mugo ennyini gwo ngambye nti ali lubuto kati ekyo kisooka kirungi mukama yeebale bazze mukwegatta tuyisa obulango bw'obupiira tebabulaba ekyola mufumbo lwaki omwagaze ebyo speaking about marriage nga sinaddayo eri mu firimu abantu batubuuza nti osuubira ddi okutulaga omusajja n'emikolo ekyo njagadde nkiyiseewo ekisookera ddala marriage is a beautiful thing very beautiful eyo ndowooza yange ng'omuntu waliwo ajja okundaba eyagamba era bannoono ayogera biki atafumbirwangako eyo ndowooza yange oyinza okuba ng'afumbirwako n'ofunirayo obuzibu ne bukufuukira obubi naye ate waliyo n'abaliyo nga bali happy ate era ajja kwesanga nga yes bagamba bubi nga bwentera okubiwulira naye era ffenna tugezaako abakyala ngambe lyekkubo so marriage is a beautiful thing atannafumbirwa tekitegeeza nti tayagala bufumbo oba tekitegeeza nti yalemwa talina asobola mumutwala buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo ate abantu baba ne priorities mu bulamu nyinza okuba nga nze eyange priorities zange tezaali nnyo mu kufumbirwa mangu oba oliawo naye nga buli kintu kiba n'akadde kaakyo era bwe kanaba katuuse nja kufumbirwa marriage is a beautiful thing naye bagamba akadde tekagende nnyo bakwagala okyali booti fresh balyoke bakwambaze kaddaali otyo otuwuubire anti kati ewuwo Saimo ye muko omukulu ate atya Saimo nga mukwano gwange tekimufuula muko omwana oyo yandyamu ne Rolex oyo yandyamu Rolex bamugulya Rolex ampeeyo yanyambalamu vesti ne bamuwazi vesti ne bamuwa shoes omwana oyo naye ate Saimo yeewale abantu abanaku golyamu otya muno Rolex yoso Nampijja bye bino ebyona baga kitiribiita kisundasunda kiringa bongo yandyamu Rolex nga bakuwa bwika Rolex kale Saimo abasajja abali abamaanyi alya Rolex enjala ebalumira ddala n'ogaba omwana wa munno ku Rolex beeti ne vesti nno weewuunye takiddangamu tokigezangako okitegeera naye tukwagala ng'okyali fresh totukola aka eseza yakola embaga nga mukadde kekali akaseera ke ebigambo twamira bimire nga bitusiiwa naye ng'otulaloga eseza mumanyi eseza mukwano gwange eseza omuto nga akansirike akaseera buli kintu kiba n'akaseera kaakyo so gwe akaseera ko tekannatuuka oba oliawo but are you seeing anyone? Of course ndi mukazi mukulu okubanga ndi awo ntyo oyongerako nti ndabika bulungi nakyo nkyongereko ate oli mweru Shalom yatugambye omubiri omweru kale enjeru kintu kirala nnyo kati era waliyo abajja oyomba naye kino Shalom kye yali agamba tunuulira Nampijja omutunuulire kati gwe naawe otunuulire ekintu kyo nga kiri awo ogambe kisoboka tekisoboka naye nga ate Nampijja temuli kizigo wadde original made okitegeera so Nampijja agambye waanayagalira wajja okukola ki nekindeeta ku the biggest talking point today I wanted us to talk about because these days everybody is talking about marriage mu film zozanye eyo mu Aromatic eyo you paint a picture nti oli mukambwe nyakukyale nina sister wange yali yakunyiigira namala ne mugamba bugambi Nampijja mukwano gwange ebyo ebintu babeera bazanya bizanye nagamba anfaananira okuba nga bwatyo bwe yeeyisa mu real life waki yeeyisa bwatyo ayagala ssente atayagala kugambwako yeeyisa nga ekiti bambi but is that you in real life? No really ayo si yenze
bayitha abasinga bwe balowooza naye ebintu bya film bino eri ebala character ebintu bye tuzannya mu nsi gyebiri kyova olaba tuba tuzannya film tetweyita mannya gaffe seyita Florence Nampijja because when neyita ojja kunsanga mbe Florence oyinza okulowooza yegwe kakyobala tukozesa amannya ag'enjawulo nti ono si Florence ono Batenga ono Angela okitegeera ezo zibeera character ebintu bye tuzannya bye bya bulijjo bihappening abantu beeyisiza ddala bubi okitegeera abantu abakazi bayaaya abasajja bayaaya byebintu bya bulijjo naye tekitegeeza nti wemba nkizannye kyendi tuzannya bizannyo okusinziira ku ebyo ebiri mu nsi okusinziira omuwandiisi nga bw'aba alabye yes naye tekitegeeza nti wendi nze n'abantu sirina mikwano mingi Kasuku. You don't have so many friends? Why? I don't know. Oba just wakoowa emikwano? Sikoowa mikwano, nze njagala nnyo abantu era abandi okumpi bakimanyi naye simanyi oba kukola nnyo mikwano naye ate emitono gye mba nfunye mmanyi ogikuuma nze nkuuma emikwano era kasita ngamba nti oyo annemye mbangezezzaako nnyo nenzikiriza nti oyo annemye okitegeera sirina mingi naye abatono bennina bammanyi bantegeera bulungi nze ndi totally different ku byenzannya totally different ku bantu bye balaba abantu bye balaba mu film okufira ddala ku njogera ku neeyisa nyinza okubanga sisekaaseka nnyo n'emu bya bulijjo sisekaaseka nnyo naye ndi low fit naye otya kyekulabako nina lwe najjaawo nogamba banaye Kasuku oli bulungi koze ndi bulungi waliwo omwana gwe wayisizaamu eggaali naye wakimukola ebintu ebyo ne ŋŋamba Nampijja ng'akyali mubisi atya wadde oyisa eggaali mu muntu mulina show yammwe eno gye mukola ku makya ne sayimo ku BBS ssaawa awo 2 paka 3 owandowoozayo naye osooka n'onnyonnyola nti bannange temunfuna obubi nze kusinziira nga bwe mbadde nawe naye saagala mulowooze nti omuntu simwagala babifuna bubi omuntu n'alowooza omulinako obuzibu omuntu n'alowooza obubaka bw'oweereza bulina gye bulaga si bwe kibeera eba ndowooza yange ng'omuntu nga gwe bw'otyo bw'olaba ebintu byo kye mba ndabye ate ebintu birabira mu angles ez'enjawulo Kasuku so today ekisinza obonyabonya abakyala abasinga is relationships. Relationships are not working out. For starters, I don't know how, because you've said you're seeing someone, I don't know how you've been able to keep it private. I don't know waki toyagala kumulaga abantu tusobola otandikira awo. Just kiri munze. Sirina nnyo nsonga y'amaanyi lwaki saagala mulaga bantu. Nekirabika kiri munze nze Kasuku obwolumu ngenda n'endowooza and even my friends abwolumu baŋŋamba oba omulimu gwe ndimu ndi mukyamu si gwe nnina kubeeramu. Nze nganze omuntu like njagala nnyo okuba nze okuba nze ebinkwatako byange kati tugambe mwami wange Kasuku lwaki mukuteerayo abamuteekayo sibalinaako obuzibu kye baagala oba kitegeera tekirina era nze ngenda nendaba abantu nga bali ku Rema oyo kamuyiseewo nga bali ku Rema oyo Rema omusajja amutadde mu kamera omusajja ebifaananyi bannange it's okay Rema kyayagala kyetumuwa emirembe oli mwami we ye bwatyo bwayagala okukola ebintu bye naye nange Florence atajjaayo wange bwentyo bwenjagala okukola ki okubeera bwenjagala okubeera sirina nno nnyo nsonga y'amaanyi eri awo ne just nesanga bwesanze nga wange njagala abeere wange maybe wanaabaawo ensonga emuleesa mu bantu era sirinaamu buzibu sikirinaamu buzibu singa wabaawo ensonga emuleesa mu bantu era nze nange nja kumupostinga singa kinaaba kyetaagisiza nja kumupostinga nja kumubalaga sina kumubalaga nja kubeera naye oba nkyogere tubasange mu kivulu ng'omunywezezza otyo omukono wano why not Nampijja olwo nakutululinza
tulyoke ffe ba social media in-laws tulyoke tukutandikeko omanyi balina kye bakola batama oluteekayo bwoti omusajjawo aboogera nno basinziirawa omugambo guli e Canada awo omugambo guli e Canada awo n'Amerika oli aweereza oyo omusajja tumumanyi oyo omusajja tumumanyi abeera nnyo wali e Makindye oyo omusajja alina mukazi we n'abaana nga basuulayo vup naye olina okuba nga omaliridde balite abantu olaba Kasuku buli muntu aba n'ebyayita bye kuba n'abo abasinga okwogera ku bannaabwe oyo nno tumanyi ono yakola kino ono yakola kiri buli muntu alina ebyayita bye kati tukole ki kuba buli gwoleeta nze kuba endabye abalaza abasajja baabwe bamulinako akantu kati tukole ki buli muntu Kasuku alina ebyayita bye ate kakasabye wakola mu myaka 2 emabega si byokola kati kitegeera buli muntu aba alina ebyayita bye nze me personally believe in change people change muntu bakyuka however waliwo nayo gwe ng'omumanyi sayidi endala nate nga nange abeera naye asula naye nange mumanyi ku sayidi endala ate gwe byoyagala nze si byenjagala gwe byotayagala nze si byesiyagala kuyinza okuba nga omusajja wo nga gwe omusajja oyo olina kyomumanyiiko kyotamwagalako kyokka nga kunze sikirinamu buzibu byomwagalako biyitirivu sikirinamu buzibu ate ng'ekimu tekigenda munnemesa kubanga ngenda kujjawo alina 5 byonna byenjagala ebisatu tugende nga bwe tusaba nze ndi mukazi mukkiriza tusaba Mukama akyusa ebintu Mukama akola ebyewuunyisa Nampijja ajagala twogere ku ssente mu bufumbo tewali kintu kisinze kutabula mbeera Roni receiving ebintu ebyo nga tunagenda wala Simon ayinamu ku ssente awo osasula ebyokulya ebyo ate 9,000 olinamu 5 gya Nampijja giteeke waawo Nampijja ndowooza obeereyo abasajja ne bakuwa ssente ate zitya Nampijja omuntu osobola olabika bwoti n'otabeera nga nfunafuna ku nkalu eyo wamma neeyanzizza oli akuwa 5 tuli mu interview so Nampijja mbadde njagala kubuuza bisumbuwa naye oyo omwana ssente zonna zaakola aziteekawa simanyi yannema nange twakagenda mu bifo 3 mubanje ssente za bifo ebi 3 tasasula ndowooza owulira njagala twogere ku ssente Nampijja ekisinza otabula abantu olunaku olwaleero ssente abasajja bagamba omukazi baafuna ku ssente n'afuuka ekirala abakazi bagamba nti omusajja olufuna ku ssente n'afuuka ekirala ssente zino zandizannye rolu ki abakyala mulina situation bw'ojja n'okola nga bw'okola no ku BBS ogamba nti zino ssente zange muzirebolinga ne ssente y'ekikazi ssente in a relationship tuzikoze tutya because now that is one of the biggest factors ekibuuzo ekyo kikalu bumu kubanga first of all ebintu bya relationship bino biraba Kasuku teri asobola binnyonnyola buli omu bimuyisa bubwe abantu beeyisa byanjawulo mu relationship nze byange byenkola nze lumu tuliba tetuli mu kamera ndi kunyumizaako relationship yange ojja kugamba naye gwe storage okitegeera byanjawulo mama mufuna ebizibu eyo wamu teri atabifuna ne mugenda mu lusirika teri atabifuna Nampijja omusajja asobola okunyiiza teri atabifuna lwakuba abantu abamu bajja mu kamera ne balaga nti no buli kimu kiri okke yes kibokke naye era nze ntera nnyo okugamba abaana abawala ne bakulaba ku TV ng'oseka nolowooza gwe teri lunaku lukeera ku makya ng'olina ebizibu ng'oli down ezo nnaku mweziri lwakuba oba emirimu twalonda oba mirungi oba mibi ti ne lwolina
lw'otalina ssanyu ku mutima ojja kujja olirage ne lw'olirina era ojja olikole ki olirage naye ffenna waliwo ebintu nga keeki ya buli omu alina okugiryako okubeera down ffenna waliyo ennaku ezigala ku makya ng'oli down ebyaddala ng'olina ennaku ku mutima ng'olina obulumi ku mutima okitegeera kati ebintu relationship ebyo biraba nze ndowooza biva mu kutegeeragana kw'olina ne munno are you friends tuve ku mukwano guno ogw'okuba nti tuludde ffenna bati mwetegeera omwami akola omukyala okola mukolagana mutya muyambagana mutya abakyala tuli olwo ku meseji yammwe yagwimenizidde wadde nga kasuku nze omukyala kiva mu kwagala kwange okuyambako ku bintu ebimu ewaka njagala tutegeere bulungi yes kasuku obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja kulabirira mukyala wo kulabirira baamu makaago ab'omu makaago batwaliramu mukyala wo n'abaana bo kati zino ssente z'obeera okoze ziba ziragawa nzija okay nti obwo buvunaanyizibwa bwo tolina kubwejjako oba ndeese ssente oba sireese buvunaanyizibwa bwo oyina okundabirira kitwale nti sikola mbeera waka nkuuma baana tewandindabiridde tewandirabiridde wakaawo tewandirabiridde baana bo ate nga n'ewaffe bwe nkugamba waliyo ekizibu nga bw'ozimpa soko pozingemu awo ekibuzo ngenda kikubuuza tulyoke tuddeyo wali abasajja bakyayina ebyo nti ewaffe waliyo ebizibu ebyaguddeyo omusajja yalabirirayo tekiba kulabirirayo naye ng'omusajja ayagala mukyala we amuwa ekitiibwa ng'omukyala takola bw'abaawo ekigudde waka onnyambako tekikkakatako naye ng'omusajja yenna ayinaako obuntu mu ye ayina ekitiibwa ky'okubeera omwami ali mu kifaananyi ky'omwami wange onnyambako naye kati nzirayo wali nti abakyala bwe tuba nga bwe bagamba nti abaami wali abaami paka nakati nga bagana bakyala baabwe okukola ate ne babaganira ddala ne batuula ewaka gye baali ne bw'abanga omwami wo takirinamu buzibu okola ogenda n'okola ne bw'oba akusoose ewaka takirinaamu buzibu kozira nabo gye bali abaami omwami wakusooka ati ewaka omwami wakusooka ati ewaka gye bali naate waliyo abaami nga tebakirinaako buzibu nga it's all about communication ndi wano nduddeko wano nga ajja kukitegeera ne geeti ajja agikuggulire bw'aba yes Nampijja ate kyo kiyisaawo nange gye kiri newango badde omusajja ajja akugulire ne geeti kasukulindako tugambe waka tolinaawo oba omukumi omuvubuka kuyambako yagenze waka oba ne maid taliiwo naye nga mubadde ne communication ne mukyalawo nakukubira eso nagamba hani ndi wano ku geeti nsaba kunzigulirako ogaana tonteeka mu mbeera ekuddamu kuba mpulira n'omutima gunsiibwa nziraamu ebyo ebintu abakazi kwe bavudde omumanyiira abasajja mu ggwanga lya Museveni luno kati nga tetunnatuukaawo ku bakyala kumanyiira abasajja sooka onziremu kyembuuziza nga tetunnagenda ku butabi buvaako anze ogenda owulira essimu ekola tokikola mba siwulidde it's bad I know it's bad, but then why does a woman come back after the husband? Kyenkugambye. For whatever reason, olina okubala time yo. Nti omusajja ono adda sawa best. Bwema mbadde ndi kaŋŋambe ndi bombo. Kigenda kuntwalira 2 hours to drive there. Kansimbule ku 7. Waliwo kubadde mu situation ekulemeseza ate nga n'omwami wagimanyi. Nga n'omwami wagimanyi but anyways oyo yeggwe naye the only son of Namukasa naye abakyala nze ndowooza okuyambagana kubaawo lwakuba nti nga bolaba biri bwobirese ku saidi y'abakyala nti lwaki okomoleti abakyala kwe kuvudde okutandika okumanyira abaami nammwe abaami bwe tusalawo ate okubayambako ate nammwe mulowooza nti bitukakatako ne mutandika okubeera nga temukyafaayo kimala omusajja bw'oteekayo fiizi z'abaana sizoni eno ng'atandika ziteereyo ddala ng'otandika n'okugamba omukyala nze tulina abaana 4 ngenda kuwaako 2 naawe oweeko 2 nedda naye ssente bw'oba oziyina waki temugabana
kati kyenkugambye Kasuku nti obuvunaanyizibwa bwo buba bubwo tukkirize naye sente bwe zibanga nzirina weeziri okuyambagana si kibi okitegeera si kibi tinkomyewo ninamu akasente terefayina bansasudde amazzi nengasasula amasanyalaze nengagula ne stocking ebintu mu fridge ate kati gwe n'okolako ekirala ekitutwala era mu maaso oba okitegeera kuyambagana si kubinza sikulinaako obuzibu yadde n'akatono naye tekikugjaako nti omwami gwe head wa famire nga bw'olukulembeza olugezigezi n'olujanja nti toggulira mukazi ng'omusoose ewaka era kiteekemu olugezigezi ogambe nti omukazi tagula bintu wange. Sikitegedde Nampijja. Kikyotategedde. Abakazi ate oyagadde basuulira tawulo nnene nnyo. Nga bw'ogamba nti nno omukyala tuyambagana okola ssente naawe okola ssente. Yes, nkola ssente n'enzaala ne ziweerera abaana. Kati nange ne bwe nduddeyo mbadde nnoonya ssente ak'olumunzi. Awo kyekiri abasajja kye bazze bagamba nti omukazi olufuna kasente ng'atandika otteesa by'oteesa. Kati awo kanzi kwe kumanyiira kwe boogerako abasajja. Ekyo kikuleetedde buleetezi nti kyobula nakutandise Kasuku nkugamba ebintu bino bya nkwatagana kutegeeragana lwakuba nti ate entegeeragana etubuze nnyo ennaku zino buli omu ayagala kintu nga kiyamba ye nga kiri ku sayidi ye nga tatunulidde sayidi ya munne naye abakyala fe abakyala tufunamu kasente goge mazima tetufuugika naye kibi awo we madde njagala okuba ennyo kuba anti kyeki kyenkunyonnyodde nti osanga over the years abakyala ababatunuuliranga mmwe bwana amanya nti olaba Nampijja asobola otugamba nti wadde akasente okafunye sigaza ku buntu bulamu kale to this extent osanga abasajja banaafuna emirembe ewaabwe. Ngenda kukinyonnyola emirundi ebiri. Omukyala lwakuba tebaagala kubiwulira naye nga bagamba enseera enkazi efugibwa nnume something gye buliva gye budda tetulifuuka basajja. Omusajja yatondebwa nga musajja ddala nti ne bw'aba ali mu nnyumba yo asobola okukukubiramu. Yes, tobawulirangako asobola okukufugiramu muyiyo nti yo omusajja ayina mukama kye yabateekamu nga you feel ndi musajja. Kati omukazi ne bw'oba okoze ssente zitya kasita osalawo nti ngenda kufumbirwa kati ogamba nti ndi mufumbo oyagala toyagala waliwo heediwo oyagala toyagala ne bw'oba ozirina ng'ozimusinza ak'obukyala kalina okusigalamu bwe kakuvaamu tayiri musajja agenda kukkiriza kufugwa batono batono ate oyo gwofuga oba aba ali ati oba aba yalemwa nnyo nga teyeeraba nga talina wadda naye nga yo n'asalawo n'aguma naye era bw'afuna wawaganyiza bw'ati tomulabako naye lwaki wadde abakyala mwe bali nga ye bw'atyo bw'ali naye lwakuba nti nammwe abaami kyekiri kye twagambye musuula obuvunaanyizibwa. Omukyala n'abanga yakola buli kimu ewaka kyokka ate ng'oyagala osigale mu kifaananyi ky'omwami. Kati ng'omukyala atunulatunamu Kasuku ennyumba agisasula alabirira abaana alabirira ewaka ye maama ye taata yafuluma n'agenda n'akola ezizo tazirabako. Kati kiba kizibokera ku makya n'otandika okuwa oda n'otandika okuwa speech kuba bw'atunula batomugasa ebyandibadde ebibyo byonna yabikola ki abikola. Kakyova olaba nti oba olumu nabo bafuuka ekirala ne mutandika okugamba yafuna ku ssente tabulya naye nga naye bw'otula naye agamba buli kimu nze akikola nze akola kino nze oyo omusajja gwolaba atambula n'agenda tizizaakola tetuzirabako akomawo matumbi budde kati omukazi olwo n'otandika okumuwa ensonga ey'okukuyisaamu amaaso oba okitegeera naye nga ekituufu kyandibadde nti omukyala ne bw'oba olina ssente zitya omusigala oli mukyala omwami we olina omumuwa ekitiibwa olina omumugondera naye wakati mu kugonda Kasuku mu kubawa ekitiibwa naffe mu kituwe
kuba at the end of the day tuba bakulu nabaki n'abakulu tompisa mu maaso ate gwe oyagala nze nkuddiza ekitiibwa kitegeera nga bwe nkikuwa nange kimpenga mukyalawo bwe tuba tulina ekyokwogerako tondaga nti gwe ebyange tulina obyogerako ebyo tetulina bikola ki tubyogereko mu mbeera ennungi etali yakuyomba etali yabukaawu etali yakulaga buyinza okitegeera byotayagala kukola nange tobikola ki tobinkola kuba nange ndi mwana wa muntu era nina omusaayi gwa mumyufu ng'ogugwo olumwa nange nkola ki nnumwa bw'obanga osobezza okay oyinza obutaŋŋamba nti nsonyiwa wadde nga yandibadde yeetaagisa naye funa engeri yonna gy'omenyekamu munnange ogenda okulaba ng'ebintu bino bitambula naye eby'obutamenyeka kyova olaba abantu baawukana buli lunaku omuntu naye tamwa n'agamba ndi n'omusajja ye mu bulamu bwe tasobya ne bw'omugamba kinaakulaga ye mutuufu nga kale ali mu mbeera ey'oku nga si musanyufu ekivaamu n'agamba naye kaŋŋende mbeere happy wadde ne gy'olaga tomanyi bigenda kubeerayo naye ne wooli toli oba kitegeera ng'ogumye naye nga biganye so nze ndowooza kyekiri kye natandikiddeyo Kasuku entegeeragana eri etya Kasuku bw'oba olaba nga naawe kakulidde ku olwo kakulidde okakkanako tolina kyovaako ate ffe abakyala otulaba ebitubeezaawo ne tufumba si bingi nnyo gwe just ndaga nti wendi nze mukyalawo ompa ekitiibwa ompuliriza we kisaanidde nja kufumba abasajja naye eby'okutwisangamu amaaso gwe n'olowooza nti omukyala oyo yalemwa talina gyadda tebigenda kukola ge mazima Kasuku zambaali lumu yayogera akantu ke nayagala nakaagala nnyo alabika yali ku mukolo ng'akola wa MC yagamba omwami ono mwagale ajja kuwulira n'agamba omukyala ono muwulire ajja kwagala Kasuku njagala ndaga nti onjagala ndaga nti otya okunfiirwa ndaga nti ndi mukyala wo nja kuwulira omukyala baawo muwulire toleeta mampaati bw'aba alina kyaggambyeko ng'olaba kituufu wuliriza ng'omukyala si lwakuba olina ssente si lwakuba wasoma si lwakuba oli sita ajja kwagala entegeeragana eyo entegeeragana buli omu obutayisa munne nga ekitagasa nga waliwo ayamba omulala nze bwe ndowooza mu relationship temubaamu ayamba munne tuba twasinkana babiri ne tukkiriziganya babiri ne tugenda eka babiri ne tutandika okubeera ffenna ne tusula ffenna abamu bazadde n'abaana bameka babiri tekuba ayamba munne w'olaba ng'osobezza nze maama wange yakula agamba nti sorry kigambo kimpi nnyo naye kirina amakulu ate kitaasa bingi nnyo munnayo omuntu omugamba kale nsonyiwa oba omusirisiza byonna byabadde agenda okuddamu ne bikoma era bagamba nti oli kasita asigala ng'ayogera ng'omaze omugaasore yaba talina magezi yaba alina ekizibu kuba oli by virtue of saying sorry yategedde nti yakoze ensobi era asabye asonyiyibwe naye ate waliwo ababiddiŋŋana buli kiseera nabo mwebali ne waliwo ababiddiŋŋana because naawe yagamba sorry tewagitegeeza kiwagamba lya luli sorry okizeemu then sorry yeba talina makulu naye eno message y'abaami
tuve ku biri ebyandi musajja nnyo. Yes, mulina okuba abasajja naye temwerabira nti mulina bakulu bannammwe at the end of that day. Yes. Nti abasajja yes basajja. Muli basajja era ekitiibwa ky'olina okukifuna ng'omusajja. Naye ndi mukulu munno. Mpuliriza. Mpulirize weetaagisa. Bwe wabanga weetaaga kukyusaamu nga tekitwala bulamu. Kyusaamu. Obulamu bugende mu maaso. Obulamu bugende mu maaso. Mbeerewo. Tunyumirwe obulamu. Tunyumirwe obulamu. Tebigenda kuba perfect. Tebigenda kuba perfect. Naye obutonotono. Omanya abantu baawukanye mu busongo obutonotono. Just because omu ku bo yalema okuwuliriza munne. Obusongo obukolebwako. Obusongo obukolebwako. Ate mwina n'omuze gw'okubanga mmwe muli mu nsobi. Ne mutalaba nsobi ne muzituzzaako. Ekyo abaami mukirina nnyo. Ensobi n'agizzeewo. Ensobi bw'eba yiyo gitwale gyambale. Own it. Tobuzaabuza. Ne bwe mba nnina kye nakoze. Kati kankuwe example Kasuku. Nkusanze n'omukazi. Omuwala. Kusanze n'omuwala. Ekyana kitiribiita kiti kyonna kyeru. Amazima gali nti kibi. Era tekigenda kumpisa bulungi. Mukusanga n'omuwala nga bw'omanyi nga bwe nkugambye tekimpisiza bulungi. Nyombye. Mukuyomba okungi njogedde bingi. Kati ate gwe okutta ebyange byenjogedde gufuuse omusango. Okay, nyinza okuba nga njogedde bingi nnina omusango. Naye nvudde mu bbango byogera. Waliwo ensonga ebikoze eki? Ebikwogezesa. Kati saagala olage nti gwe oli musunguwavu nnyo. Tolaga nti oli musunguwavu nnyo. Aye Nampijja leero osuulidde abakazi ttawulo. Bwe kiri. Bali eyo beesiimuula bwe bazigwako. Bwe kiri. Tolaga nti oli musunguwavu nnyo lwakuba mmwe mulina eŋŋombe egamba mbu simanya temukkiriza nsobi, simanya temwetonda, simanya temukola biti, temusobya. Okay, nkuvumye njogedde bingi. Naye ntegeera embeera endeetedde okukola ekyo. Oleme gamba omukazi ayogera nnyo, mukazi yanvumye, mukazi yanswaziza. Lwaki yakuvumye? Muntu akwagala, alumwa. Mu bulumi mwayogeredde ebyo. Kati manya nti wamulumizza naye n'akulumya. Mukkiriziganye. So sate kumugamba bigambo byongera kumuwa mafumo ku mutima. Atuuka ekiseera nalooza naye oba omusajja ono tanjagalangako. Naye ng'ate omwagala. Oba omusajja ono yankyawa. Ng'ate omwagala bitya. Ng'ate omwagala. Ate ffe abakazi nabo balingiriza. Ate ffe abakazi otulaba. Lwaki okonfrontinga omusajja olw'okuba omulabye n'omukazi? Mulindire ewaka. Nyinza kati ne bwe mba sikonfrontinza awo wennyini waka. Era mubituzzangako. Omukazi ayomba oyo. Buli kiseera ayomba. Kyembona nze nsanga abakazi abalala. Buli kiseera abeera ayomba. Nga byekwasa. Oba okitegeera Kasuku abadde n'ensonga. Kati eno show ya leero abakazi bagenda girinda mu part 2. Abakazi omanyi kye bagenda tukola women's day ezze leero enkya ye women's day. Bagenda kusooka bagirabe bokka. Enkya kano akajanja k'abasajja. Oh, it's women's day. Leero nze ngenda otekako chai, breakfast in bed biki agimuteereko. Ndowooza olaba nze bulijjo njogera ne Nampijja abyogedde. Kano k'abaami era. Ffe abakyala. Abakazi abaami tobabombadinze nnyo. Kasuku okimanyi nti omukyala bw'asalawo okwagala akwagala. N'omutima gumu. Ate nga akwagala wekka. Yes. Nze nkubuulira. Kasuku nze kankwe nalimbaddeko mu relationship. Nalimbaddeko mu relationship. Nenjagala omusajja. N'owulira ng'omwagala. Oh my God. Naye Nampijja w'alava oba abeera atya? Ng'akwagadde wenna. Teweegomba kundabako. Mba mulalamu. Ffe twagala. Bw'osalawo kwagala oyagala. Ebyaddala. Era
yensonga lwaki olaba abakazi ng'afuuse ekirala ensolo kubaawe kuba aba yamwagala ng'amwagala nnyo kati alaba olimu omanyi tali mu bulamu kibi trust eyo ogiraba trust kasiteegenda trust kintu kikulu nnyo kasuka osobola okukola mukazi we ekintu yamubeerawo n'embeera nemuma nemugitereeza nemuddawo but ekisigala ku mutima gwe tokiraba ofuna accident osobola okufuna accident n'ofuna ebiwundu biwona naye enkovu zisigalawo kati ku bakyala n'abaami oba omukyala yakwatidde bbaawe mu bwenzi oba omwami yakwatidde mukyala akusonyiwa asobola kusonyiwa tusonyiwanga naye enkovu zisigala biwundu bye biba bigenze kati kibi nnyo okukwata enkovu ezo n'otandika okuzisalaasala ziddemu zikole ebiwundu era ojja kwesanga muzeewo naye things won't be the same. Yeah. Things won't be the same. Naye singa oba otegedde ensobi singa oba ogitegedde bulungi osobola okulaba ate ng'ebintu bitambula ng'ebintu relationship obiraba buli omu abinyonnyola bubwe tegera bwe buli omu abiraba bubwe naye entegeeragana enkolagana abaami mukaluba nnyo ne musukka kyova olaba obufumbo bubatamye relationship sibatamye kuba mukaluba nnyo ne musukka kasuku teri muntu agenda kukugumiikiriza n'obukalubu bwo ebbanga lyonna olina okubaako woogondera omuntu atuuka n'akoowa ne yeebuza naye ono ye atagondako atawuliriza muyiwako ku butto byebintu oli omwana byagamba tambulako ne yogati beerako n'ekipooli omusajja agonde. Okay, thank you very much. Thank you for your time. I just thought like tomorrow is Women's Day, but well, some people will watch this video on Women's Day, but it's been running or it will premiere before Women's Day. And I thought we'll have someone like her. Tatera kola nnyo interviews era bw'avaayo n'ayogera ebintu bye mujja biwa amakulu kuba ogamba olaba Nampijja ayogedde bw'atyo kati manyi abakyala ogenda ofuna abakuwagira naye nga byanjogedde simanyi oba byebituufu n'otegeka ekivulu enkya ogoba bagobe bagamba Nampijja ye waffe akasembayo tetukyawa kwagala people are disappointed people balina emitima egimenyese ne bakyawa okwagala. Love is a beautiful thing, very beautiful. Kyobola Mukama yatukola ng'omukwano tegutuggwamu leero bakumenya omutima ate enkya n'oddamu n'ogwa mu mukwano ewalala nayo ne bagumenyezaayo era n'oddamu n'ogwa mu mukwano omulala Mukama n'akuweerawo omukisa sajja n'akwagala n'omwagala oba omukyala n'akwagala n'omwagala ne mukola obufumbo obulungi temukyawa kwagala eno eba tebitambudde bulungi tubeere bakkiriza enkya bijja kutambula bulungi ewalala bijja kutambula bulungi temukyawa kwagala. Love is very beautiful. Ka video kano njagala kaweereza in a special way Mr. Jonah Kaiso. How are you doing? Omusajja oyo neighbor wange tuli mu kikomera kyekimu nkubuuzizaako nnyo ssebo ne mukyalawo Zaina kansuubire nti Women's Day egenda bayisa bulungi. Tulina akantu kaffe ke tutera okukola ne Jona ne Zaina tugaa nti Jona Zaina kategeeza ojja kategeera tofaayo so Jona Zaina kumakya naye balekala ndi kigozi kumakya nkeera wammwe. Until next time mubeere bulungi. Bye bye. Mweraba.